الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعي الأكارم عباد الله، تعالوا معي نعيش في هذا الوقت الطيب المبارك مع اختلاف الأمة وآداب الاختلاف بل فقه الاختلاف. baganda banga bitibwa nga tukomyewo nate nga tugenda maaso n'omusomo gwaffe nga tulaba addaa fil umma, obulwadde obwagwa mu umma, era nga tugenda maaso n'okunyonyola buli kintu ng'ensonga y'okuba nti abantu baayawukana ensonga yadda nnyo, naye okwawukana kuno kuliwo okuvumwa n'okutavumwa. Twalabye oba tulabye ensonga ezifaanaganako mu kwawukana kw'abasahaba, nga basahaba waliwo betuyita bakhulafa urashidin, kubanga al khulafa urashidin au kullu khulafa, buli yenna musigire wa nabbi sahaba, walaysa kullu as-sahabati khalifa, nti ate si buli sahaba nti khalifa. Yensonga tunyonyodde khulafa urashidin abasigire nabo bagwamu okwawukana, ne tunyonyola ebigambo bibiri, ekigambo al khilafu wal ikhtilaf. Ne tunyonyola nti khilafu kitegeeza kwawukana kwa ntegeera na ndaba ya muntu, so nga ate ekyo tekigaanibwa. Ne tunyonyola abaayawukana bangi. Amma al ikhtilafu fi lqulub, okwawukana kw'emitima, hadha manhiyu anhu shar'an, ekyo kigaanibwa ddala bulungi mu busiramu bwaffe buno bwe tulimu. Twagala okutunuulira endwadde eno esensedde umma, lianna shaitaana, yo shaitaano yennyini eyina essanyu teryogerekeka idha ikhtalafa annaasu, singa abantu baawukana olw'ensonga ekyo kyennyini okwawukana kw'abantu tebalinayo ssuubi lya kuyingira jjana bwe baba nga tebeegasse. Inna shaitaana lamma akhrajahu Allahu subhanahu wa ta'ala min aljanna, Allah bw'amala ogigoba mu jjana, shaitaanu egamba Allah subhanahu wa ta'ala, ayadkhulu ibn آدم أو أن يدخل آدم وذريته الجنة ويدخل الشيطان وأولياؤه النار، كلا لن يكون. يقام أنت إنزي إنغا الشيطان بانغو بيمو الجنة، آدم نيبا الزكروبة بيني نيبا ينجر الجنة، إنزي الشيطان ومانزي الشيطان نابانغو بيرلا بينجرهم لله، إن لأنه لم يسجد لآدم، kubambu saavuunamira Adam, negamba kalla lan yakun, ekyo tekijja kubeera. Fawajada baaban, neefuna ekkubo, fadakhala fil umma, neeyingira mu bantu, fabadau yakhtalifu, ne batandika okubeera nga baawukana hatta yaumina alhaadha, okutuusa olwaleero n'abantu bayawukana. Naye al khilaafu, okwawukana kw'entegeera tugambye nti tabi'i, kya butondwa, ghayru manhiyu anhu, ekyo tekigaanibwa. Walakinna almanhiyu anhu, ekigaanibwa ikhtilaafu alqulub, okwawukana kw'emitima kw'abantu. N'ofuna endwadde ze tulabye nga bwe tuzinyonnyodde mu kitundu kyaffe ekyawedde. Mpazi baganda bange tugenda mu maaso, lwali tugambye nti okwawukana kwa butondwa, naye okwawukana kw'emitima kivumirirwa era kikyamu nnyo, era teriyo kuyingira jjana, kama qala nabiyu sallallahu alayhi wasallam. Twalese tulaba, twanyonyodde bulungi nnyo nga basahaba ayi bakhulafa urashidin bagwamu okwawukana, naye bamaliriza batya enjawukana zaabwe. Teri yatema munne, teri yavuma munne, basigala bali ku milla yeemu, era amiru n'abafuga nga bali mabegawe radiyallahu anhum jamia, Allah bonna abasaasire. Naye olwaliro kitutayina, bw'ofuna okwawukana n'omuntu, njagala otunulemu nga tugenda ku poyinti endala. Olwaleero abantu baayawukana nga bwe tukirabye amiru Abubakari ne Umar, naye olwaleero kyewuunyisa ffe bwe tuba twawukanye obulabe bujjirawo ddala. Naye abasajja bali engeri gye baayagalamu Allah jalla waala n'okulwanirira obusiraamu. Butya ate Umar eyali apinga Abubakari ku byakola, bw'abeera nga ate Abubakari bw'abanga afa agamba Umar adde mu bigere bye. Olwaliyo njagala okuba ekifaananyi kino. E Uganda tulina abakulembeze ba mirundi esatu. Tulina ow'oku Supreme, tulina ekibuli, tulina Enoch William oba Nakasero. Naye tutunuulira ku bantu abo, senga wabaawo omuntu aweddeko ekisanja kati nga bwe nfaanagana olwaleero,
oli ayinza okuyita omwana w'omukubo n'agamba nti jangu munnange nzikirabika obwa mufuti oba obwa amiru bugenda kunzigwako jangu munnange ogende oddewo nga amiru wa umma oba omukulembeze wa mufuti kisoboka betuba nga twagala Allah atusiime ng'abasajja bali kye bakola ekitwagambye khilaafu okwawukana wa fiqhu al-ikhtilaafu wa adabu al-ikhtilaafu n'okukenguka bw'obanga oyawukanye n'omuntu okola otya n'empisa ze weeyisa nga oyawukanye tutuli abantu abo naffe enjawukana yaffe olwaliro twagambye nti ikhtalafa al-ulamaa'u abamanyi nabo baayawukana ne baayawukanira ddala arrabbaniyin abasajja abantu bennyini ababeera nti be batuyita okugenda eri ekituufu ba ulama tulaba imaamu ash-shafi'i rahimahullah ne imaamu ahmad alimaini jalilaini abamanyi ab'ebitiibwa batayogerekeka ila taqumu saa okutuusa allah lwaliyimirizaawo eqiyama oba okuzingako ensi eno naye tusisinkana imaamu ahmad agamba nti anna tarika ssala omuntu aleka essala kafir murtadda ani diini llah omuntu aleka essala abeera murtadda avudde mu ddiini allahu akbar hatta walau taraka salata wahida ne wabanga alese essala emu yokka abeera avudde mu busiraamu faqala lahu imamu shafiiyu rahimahullah imamu shafiu amugamba nti owaayi anta alladhi taqul gwogamba alladhi talaka ssala kafiru innahu kafiru nti alese essala abeera mukafiri n'agamba imamu ahmad nti naam abeera mukafiri imamu shafii amubuuza nti bima yaslim kati omusajja oyo awona atya okuba nti si mukafiri imamu ahmad amugamba an yakul la ilaha illa llah muhammadu rasulullah addemu atoole shahada mpya yaqulu imamu shafii rahimahullah radda ila imamu ahmad jukiro bali mukukayagana ku muntu alese essala imamu shafii n'agamba ti inna arrajula omusajja oyo gogamba mustadimu bila ilaha illa llah au lihatha alqawl omusajja oyo ekigambo ekyo takivangako walam yatrukuhu qattu takirekanga kigambo kya la ilaha illa llah kati gogamba nti omusajja mukafiri qala imamu ahmad n'agamba imamu shafii kati kyalina okukola ayusalliya agende asaale faqala imamu shafiiyu radda imamu ahmad n'amugamba nti inna salata alkafir la tuqbal wala tasih essala y'omukafiri tekkirizibwa era walayisa lahu lhukumu fi lislam era talinaako yonna hukumu gye tumuwa mu busiraamu omuntu oyo abeera alesa essala kati gwogamba agende asaale fasakata imamu ahmad nasirika ihtilama liimamihi au limuallimihi nabanga awe ekitiibwa omuyizi omusomesaawe imamu shafiiyu kubanga tukimanyi nti imamu ahmad yali omuto ku bantu abo imma bakiraki abana tukimanyi nti imamu abu hanifa yabasooka yazalibwa omwaka gwa 8 nekuddako imamu malik yazalibwa omwaka gwa 92 nekuddako imamu ashafiiyu yazalibwa omwaka gwa 15 nekuddako yasembayo imamu ahmad yazalibwa omwaka gwa 16 kati abasajja abo yali omuto mu bo naye yayina ihtilamu gyeyalaba nga webatuuse tebakyasobola n'abeera ng'ava ku nsonga n'asirika n'alekera ow'ekitiibwa imamu shafiiyu rahimahullah akatebe ihtilaman lahu olw'okumuwa ekitiibwa naye nga tewali waavumya munne so nga ebigambo byali bisongodde olw'ensonga y'okwawukana mu masala ekitebula okulabika olwaleero naye gwe obanga oyawukanye ne munno mu mbeera omumaliriza naye oti yakyetubuuza omumaliriza nga bwe mubanga mufudde muyinza okuyingira ejjana kubanga nabi sallallahu alayhi wasallam kama inda imamu tirmidhi nabbi yatutegeeza bulungi nga hadisi bwejja mu imamu at-tirmidhi anna nabiya sallallahu alayhi wasallam qaala idha kana yawmu ithnaini bwe lutuuka olunaku lw'emmande yaghfiru llahu kulla abidin allah asonyiwa buli muddu yenna illa mushrikun okujjako oyo mushiriku والرجل الذي بينه وبين أخيه شحناء
n'oyo yenna alina obutakkiriziganya ne muganda we hatta yastalha okutuusa nga bamaze okulongoosa Allah tagenda basonyiwa. Kati senga bafiira ku mbeera eyo abaffe bayingira ejjana ng'abasajja bali be baayawukana ne babeera nga bonna bamaliriza nga balinga abatayawukanye. Kalla wallahi olwali tetusobola. Lwaki? Liannana ffe ngaffe twagala nnyo nuhibbu dduniya, twagala nnyo ebyensi. Okukayana okwaffe si kwa ddiini wabula okukwayagana okwaffe tufuniramu wa. Era senga kwalinga okukayagana okwaffe tulina woofuniramu, omuntu yalibadde takayana naye akayana ng'alaba nti afuniramu wa. Bali kye bataayina baali baagala eddiini ya Allah jalla waala eyimirirewo. Fakati eyo mwe tutambulira ne tulaga nti tulaga ddiini gye tulwanirira, era n'ovuma omuntu ng'olaga ddiini naye nga si kyoyagala. Bekirongoka ekyeddiini nga tojja kufunamu wallahi tokirongoosa, era osigala okakanyadde bigaba masala. Lwaki? Kubanga twagala edduniya tetwagala akhira. Okulwana kuno kwonna kwe tulwanagana okusika omugwa ono akulembera atya ono akola atya, twagala nsi tetwagala akhira. Senga tubadde twagala akhira twalibadde teriira muntu yenna, n'emizikiti tegyali yaze, ne bamufuti tebaali badde nga basukka kw'omu, kuba tekibeerangayo eggwanga limu okubeeramu bamufuti babiri, tekisoboka. Ekyo tekiriyo, mufuti abeera omu mu ggwanga. Naye olwokuba litwagala dduniya teri ayinza kulongoosa, kuba bw'olongoosa edduniya ejja kuba egenda. Ikhwatal iman, be batyo bwe baayawukananga n'empisa eza waggulu n'obukengufu bw'okwawukana ki ekinaavaamu. Be tutunuulira omusajja ayitibwa Yunus agamba nti nadhartu imaama Shafi'i, nasika omugwa ne imaamu Shafi'i fi mas'ala, mu nsonga ezaaliwo. Walam nattafiq, agamba ne tutakwatagana. Basika omugwa ne batakwatagana. Be batakwatagana agamba nti yansisinkana lumu imaamu Shafi'i, wataajabtu aqlan wa fiqhan wa ilman, nenewuunya nnyo obukengufu bwa imaamu Shafi'i. Ma ra'aytu aqala minhu, sirabanga muntu mukengufu nga ye. Qala li, bwe yajja wendi naŋŋamba, fa akhadha biyadi, nankwata ku mukono nga nti ya aba Musa, yamuyita linnya lya mwana we. So yalibadde amuvuma ng'amuyita nalukalala, muyitaani, yalibadde amuyita amannya gonna nga bwe tweyita olwaleero, naye yamuyita n'amugamba nti ya aba Musa, ng'erinnya lye Yunus obange tata Musa. Ala yastakimu an nakuna ikhwanan wa in ikhtalafa fi lmas'ala wa in ikhtalafna fi lmas'ala. Gw'okiraba tekiri kya mu mpisa okusigala nga tuli baaluganda wadde nga mu ntegeera twawukanye. So kulabe omusajja ono yennyini agamba nti neewuunya empisa za imaamu Shafi'i, nze omusajja eyamukandudde ampita atya ya aba Musa, nangamba nti tusigale nga tuli baaluganda wadde nga tetukwataganye. Olwali kisoboka okujjako okufuna akabinja akakuba obulungi amayinja kawala n'omusajja oli, n'okufuna okukonjera bannammwe ebitaliiyo olw'ensonga temwakwataganye. Lwaki? Kubanga omugaati ogulengera gufa, naye bano abasajja tebaalinanga ekyo, era senga baali balina ekyo, kubanga imaamu Shafi'i ye yali asinga okumanya okusinga Yunus. Naye olaba yagenda n'amukwata ku mukono. Lwaki ayagala dduniya? Akimanyi nti okwawukana bulwadde, teriyo kuyingira jjana nga mwawukanye. N'amukwata ku mukono n'amugaa nti munnange biri tubizze ku bbali, twawukanye, otegeera bwo nange ntegeera bwange, naye tusigale nga tuli baaluganda. Lwaki? Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti inna hadhihi ummatukum ummatu wahida, ummatan wahida, kibiina kyammwe kiri kimwe, teriyo kirala. Wa ana rabbukum fa'budun, nze wa ana rabbukum fa'budun, munsinze businza naye temwawukana bwawukanyi. Ikhwatal iman, eyo yensonga gye tulabira ddala obulungi omukkiriza gye yalibaddeko. Batukubira ekifaananyi ekyokulabirako, twawukana tutya, tumaliriza tutya enjawukana. Qala nabiyu sallallahu alayhi wasallam, omubaka yatulaga bulungi nti yati zamaanu, omulembe gugenda kutuuka mu kiseera ekyo. Yasituka nabiyu sallallahu alayhi wasallam fa amsaka biyadihi thawba alkaaba, yakwata ku lugoye lwa kaaba. Fabaka nabiyu sallallahu alayhi wasallam, omubaka n'akaaba sallallahu alayhi wasallam. Bamubuuza ma yubukika ya rasulallah, kiki ekikukaabiza nga tannaba kwogera, agenda bannyonnyola omulembe. N'agamba omulembe bwe guli baguze, wala tala alima,
togenda kusisinkana mumanyi mu mulembe ogwo illa wa huwa ragibu fi mali, yenga talwanirira kirala kyonna afuniramuwa. alam yati hadha zamanu ikhwani wa akhawati iqbiluni, tekituukanga ekyo. katutunulire byonna byonna mawatini ikhtilafu, tutunulire ensonga wonna wetuyinza okwawukanira ziri liddawa. buli kimu era buli mu asomesa oyinza okugamba nti oweno byasomesa noweri byasomesa, tewaliwo okwawukana, byonna biri mu dalilu ne Qur'an. naye okwawukana kulidanga omutakyayagana kutunula ku munne, eyo furusan azima, kiseera kugamba chansi nene li shaitan okukola omulimu gwayo tutuuke eri Allah jalla waala nga Allah tugoba bugobi. ikhwata al-iman, ekigambo kyokwawukana kigambo kinene, naye ffe tulina okwerwanako tuveeyo tubeere nga tulaga abantu ensonga ezo. tugenda ku nsonga endala ikhwata al-iman ey'okunnyonnyola tulabe ensonga beziri nga bezitambula, twalisaanye kukola tutya. kugambye okwawukana kw'obwongo teryakugaana, tetuli kompyuta, naye tugambye okwawukana kw'omutima ogwo kivumirirwa. tulina okweddamu baganda bange, umma eno eryemu yaffe, Allah yagitulaga dda eryemu. baganda bange ab'ebitiibwa, nga mbakubiriza okufaayo ennyo obutayawukana mu mitima, wadde nga twawukanye mu ntegeera. ab'ebitiibwa bampuliriza, nga bwe tukomawo mu kitundu kyaffe ekiddako ikhwata al-iman, mbakubiriza olukubiriza olusembayo, tova ku support Islam in Uganda. buli kirungi ojja kukifuna, oyagala buli kirungi kyonna, obufumbo obuganye, sente ziganye, nkoze ntya, obugagga mbufunye, bonna ojja basangayo abakugu gye bali. gwe kyolina okukola kiki? maaso goteeka ku support Islam in Uganda, ofune bye weetaaga byonna ebikutuusa eri Allah jalla waala, n'edduniya ojja gifuna. walhamdulillahi rabbil alamin. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روحا وريحا.